Kati tamuka. Kuna kuswala kwenye. Kuswala kwenye. Bali wekitiibwa. Baliwa. Kati nabbi bamuswaziza. Kama nyini weswaziza omuntu omukulu. Omwana kyakusaba okiganya. Kyogamba nzikiriza eri omwana nze nyigirwe mu nnoga. Ono tuba tukunyugira mu gundi. Ddala oyagala emyaka gyange biwampasizaamu. N'omwana byaba agenderamu. Njagala okubuuza maama Namirimu. Omukolo gwe tugenda okukola gwa mwana oba gwaffe? Omukolo gwa mwana. Gwaffe ffenna n'omwana naffe. Mwantenne. Kiki? Nkusabayo omukisa ogwompuliriza. Omwana omulekere omukisa gwe. Embaga z'omuntu zirenzo. Ey'okuzaalibwa aba tategeera. Kati guno omukono ategeera yeesangirawo. Muleke alonde abayimbi b'ayagala. Muleke akole by'ayagala. Nze owapasize buli twaluganga byakuttala. Ekyo tekijja kubaawo. Kakati lwaki ye omwana ssebyaffe? Tekijja kubaawo. Nanye kubanga omwana nze mpisa abantu ab'amaanyi, abantu baminisita, bahonarewozi, bajje bonna bajje wano. Nze nga kwegamba nswaleswale omwana nga yabadde nga basanze. Mulamu tukwatagane. Kiki? Tewali kigenda kukyuka mu miitingi za mwana. Buli kimu kigenda kutambula nga bwe kitegese. Nze nga mami w'omuto owa .com. Mulamu wange asalawo okusinga nze saba omwana. Kubanga yanganye ebiri ku mulembe. Mbuuza ani atadde ssente mu mukolo? Omukolo tukule ffenna nguveemu. Ngambye ani atadde mu ssente? Guveemu byebyo. Omwana oyagala ddire atule mu mmeeza y'abakateekeyo omukombooti. Ani atadde mu ssente? Ebyo by'oyagala. Nze ngambye Tesigenda kola. ffenna munne. Omwana oba ayagala Shiba yajja okuyimba ku mukolo gwe. Oba ayagala Sindi yajja okuyimba. Ekyo si kiganye. Ayagala okusalawo naleeta wuninwaki. Wuliriza omwana eby'omwana tubikkirize naye akkiriza ebyange. Naye alina okukkiriza ebyange. Awatali akyo apa. Kiki? Kikiziwa. Njagala kumanya. Kyogamba abo tebanganda bakituuse. Baabo. Nga oli bw'otyo onyimiriddeko ozamba okusanyiza kumanya. Omunnange ennaku zino ndi lugonvugonvu amagulu. Amagulu. Kati gwe naawe oli mugonvu. Banganda bakituuse. Anti mwawasa olisinze. Nabye kamuuze. Kwegamba mukulu wange kyeyina singa kutegeera. Kiki? Omukyala ne mulamu we bonna tebatikirira tebamanyi nti n'otuuse. Ky'osanze nyombako wano. Baagala omukolo gubeerenga Namirimu bw'ayagala nga nze sitadde mu kirowoozo kyange. Kyeyina ngenda kunenya nnyo. Lwaki? Emirundi gyonna. Lwaki? Kubanga ggwe omusajja ow'ekitiibwa. N'oba nga abakyala abo batuuka ekiseera nga bakukinalako bwe batyo ne bakukaayanya naawe n'okkiriza. Sinnakkiriza era mbagambye ewatali kukkiriza birowoozo byange omukolo tegubeerawo. Naye kati Mugenda kubeerawo. amaziwa nga bw'ozze omukolo genda gukwasa. Kubanga gwali mukuteeka emikolo tebaddamu kumbuuza nsonga yonna. Muwulira ggwe ensonga y'omukolo yonna mugibuuze muto wange. Omukolo gukwasizza ziwa. Tegeka omukolo. Oneebuuzako bwebuuza. Omanyi Kyekyo. Ku mulamu engeri gy'ogambye nti oli mukosefu. Kati omukolo kyenjagala kiri kimu. Omukolo gwo nga mukulu gwange gwagumukwasizza genda gutambuza mu ngeri esinga okuba ennungi. Tuli bumu. Ati lindako njagala kumanya
omwana kati nsonga kyeriwo nsonga ki kakati tetugenda kwemenya nsenga maama w'omwana n'oli azaala omwana omukolo nakuteeseteese ate okimanyi bulungi nze nawe tetukwatagana kati mbadde saagala okurosingera yiyeeyo mu bantu aboogera tewaleegedde obufumbo obumu bwakulema sikyo kati tuyinza kugamba togenda teekateeka omwana agende mu bufumbo nga nawe wenyini tolina bufumbo tulimu muboogera mweni kubana batomanyi webawasa mukazi tokwatanga wadde ekifo ky'ennyanja ekitwala wabuwa omukazi nga nawe oli musajja onyumya bw'oyimirira bwoti olaba owera nekanekanawe tuli kukiwa nze kyeyo nomumanyi kyeyo amanyi bulungi nnyo amanyi bulungi amanyi ensonga lwaki yakwasizza omukolo guno mulimu abantu besigenda kukkiriziganya nabo mu nteekateeka z'omukolo gw'omwana kati nga obufumbo obulakulemu oyinza kuba magezi muntu agenda kugenda mu bufumbo nti ogenda muwaki okujjako gwe feeriya zino ensonga si zaabannakyeyombekkeddezaako z'abakyala bafumbo ze wemba njogera n'abaami nnondamu kati neewuunya gwe ng'omuntu omukyala ne wakuula omutwalo onyumiza ekyalo nga naawe oyogera nawe ayagala akola ebya 1905 ffe twafumbirirwa ekyo nkigaanye omwana wange namirimu ekyo nkigaanye tekijja kusoboka ate njagala ensonga emu ensonga zino tukole ku nsonga mami bannange ngenda kukola olutalo ngenda kufuuka ekirala wano nkugambye ensonga zange otambudde onviiridde kati oyagala nkole ki saagala kukola kintu mwenna munneewunye nkugambye tonzizeemu ovuddeyo kikyodiko mwana wange soko nyinyonyole ate buzibu ki ono mami mugambye omusajja namirimu gwatwala wange yamukyaza mu butali butuufu nze saamanya musajja namirimu gwe yali aleeta ngenda okutukaala omusajja wange ona yennyini ne mugamba omusajja gwaleeta gwange n'agaana okumpuliriza lwakuba tanzaala nkimanyi munsosola naye ngenda kufuuka ensonga kola bwoti nakyeyo muva ku musajja wange sooka okole bwoti ensonga eri bweti sooka osembere wano njagala kino kikugambe nga ontegeera bulungi bino tebiri mu kumusembeza bino byakutegeeragana oyo agenda agambe muwala wetu omusajja mwesonyi wulira kiri bwekiti nakyeyo ensonga z'oyogerako ez'omwana omuwala agenda okufumbirwa ng'owooza nti musajja wo totandika gwe nkumanyi bulungi obuvuyo bwe kuva mu buto oli wa ntalo bakuyita nantalo naye togenda kukyankalanya mukolo gwa mwana waziwa nagaana okummanyiira naye obuzibu bwo olwawo okutegeera n'okuwulira nagaana okumanyiira ziwa mu boozaala siriimu boozaala tobamanyi erinnya ly'oyisa oliwulidde bulungi gwaziwa gwani si gwaziwa okimanyi bulungi nti ndi kitaawo byebiki abanzaala sibamanyi gwozaala omwana afaanana nganzi mwana gwe wulirako nze ndi kitaawo tetomanyira naawe ndi kitaawo tonzaala nze tonzaala abanzaala mbamanyi ate lwakubaka olwawo okutegeera kwegamba oyagala nakunkwata mu kyerevu maama nja kikwatamu nga boono n'amaaso nga songa n'okunkuba oyinza okunkuba galabira olabe kwata lindako kwata kangalamire okube nnyabo oyagala
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo